obubonero 15 kwolabira gwoyagala nti ali serious oba wenoonye. Nkwanirizaako mu show ya leero. Kyewuunyisa nnyo nti kiri very common omuntu okubanga ayagala munne naye ng'agenda ewa mutoowe oba ewa mukulu we okumubuuza nti wamwadala olowooza gundi anjagala. Tulaba nga kyewuunyisa naye nga biri common nnyo. Ntandika na kibooziboozi. Waliwo omuwala okwanjula kukyala ndoza kukyala of course okukyala ate okutwala kwanjula sikwe kuno okukyala ne bakoma kukyala kokane kubanga kwe kukyala ate kwe kwanjula no kuno kukyala then baddeko okwanjula. Babadde balina okukyala mu August ow'omwaka guno mu mwezi ogw'omunaana. Kati ne wabeerawo ndozo oba ebintu twawo omuwala n'abakuba byatakyategeera. Kakati omuwala n'atuuka okubaako mulala gw'ayitiramu ayogerezeganye ne Guy alabe obanga Guy ali serious. Nga mugamba nti kinteetedde okutandika okulowooza nti Guy alabika ategeka emikolo naye ng'ayinza obanga omuwala gw'ateekateeka okugenda ewaabwe si yenze. Kyewuunyisa naye ng'ate kituufu. Osobola okubanga Guy ateekateeka emikolo ng'ateekateeka kuwasa ggwe naye nga tomanyi nti gwe gw'ateekateeka okuwasa. Notandika kubiwulira mu ngambo nti Guy agenda kukyala naye nga toli sure oba akyala wuwo. Notandika okubega ani bw'atabanza ani gwagenda okuwasa. Kakati kyekiri kyengambye nti kiri common osobola okubeera ne munno amazima ga Katonda nga tokakasa nti ali serious oba tali serious. Nga tokakasa nti oba ogenda kubeera n'emyaka 3 ejijja oba togenda kuba najo. Ate oluusi ogenda okwebuuza nga bwoba okolaganye bulungi n'emikwano gye oba ne famire ye ate ng'olina engeri gy'ogenda oyongera okuzuula. So biri common n'ekyo tekikwewuunyisa nnyo kubanga nzikiriza nti bisoboka. Ngenda kubiyita ku speed bwe njogera bw'oti ng'otiikinga eyo tusooke tuveeyo. Ababadde abalabye love story ya Joe ku Sunday ekiro mwotegedde nti twasigaze eggolu lyaffe twali tulina okuteeka omwami oyo gwe badde boogerako mu love lab tumanye ebivaayo. Lwaki tonzikiriza ne tutandikira ku ye bwe tumaliriza n'enzija. Omuyovu Wanyuze. Osibye otya ssebo? Nyendi ssebo, osibye ssebo. Bulungi ssebo. Eryange nze Sozi. Sozi. Eriryo njagala nneme dyogera. Awo ndi mpuliro woli mpuliro oli mu bantu. Ssebo. Osobola okubeera ka babiri nga tewali mulala awulira bye twogera? Kanzire wabweru. Kikyabawaka bali batya? Abe wakati balina tabu. Ogamba kisunsebo. Nange gyendi. Kakati Sozi ono era njagala amannya go nneme kwogerako n'erimu lisa gombi gasoosa naleeta gi. Naleeta ki? Amannya gombi gasoosa leeta gi. Gi godi gi. Oli ku radio yawa? Bagiyita Prime Radio. Prime Radio. Eri Kireka. Esebo. Waliwo omukyala. Omukyala ono yaŋŋambye nti olaba muyovu munnooyo. Njagala omunkubirireko. Naye bw'oba omukubidde n'akwata essimu. Muŋŋambire. Olibeera nange esine bwe nakyuka olibeera nange ne kusaawa esembayo olibeera nange. Sebo. Hello. Hello. Okyaliyo oba omutima gwakaluba? Okukalubira kwani? Munaye abantu babeeraawo nga baakoowa dda. Nina mukyala wange era omutima teguyinza kaluba nga nina mukyala wange. Awo oli ku mulamwa. Era tugamba nti kati oyo ali ku muzuli. Nina mukyala wange era ndi naye. Oli naye awaka awo? Ogutali musango. Ogutali musango. Kakati mukyala we omanyi oyinza oba nga oli ne mukyala we awaka
naye ng'awaka kigambo kirala nnyo. Eh. Oli asobola okuba ng'ali waka naye ng'omutima gwe gumuli awo ddala waka oba nga teguli waka awo. Omutima guli ne mukyala wange ow'ewaka oyo yennyini gwe nnina ewaka mpaka erinnya limu lyokka nkukuba akavvulu nsobola okugakuwa gonna nange ow'enjovu kubanga mukyala wange si wakwekwekerera si wakyama si wakwagalira mu silent si wakwagalira mu nsiko nti oba mu ttale oba wabula weewaka ne mukubo ntambula naye yoyo kakati munkuba ekyo nakyo gavumenti yemanyi kyeri kuwa kubunga bwa covid ngambye bandeetera ensawo y'akawunga ewaka sayagete oli mwangu n'akatono omukyala amanya yaani omukyala ye Nalubega Madiina atakyukakyuka mu bwongo bwange takyukakyuka osobola okumumpaako amangu awo Majovan jangu wano oluddeyo nange ndaba aluddeyo wamma omusanze mu nkoko abadde mu nkoko okay hello wanje soko mpeko katini kwoyo omwami katono mugamba atuviire bino bere byaffe babiri wanje ngambye nti soko mpeko katono omwami w'enjovu oyo asooka atuviiremuko ngani avaawo igwe ovaawo tuwe essimu ffe twogere nvuddewo naanyumyanga naawe nvuddewo mumpe mama Jovan wanje so ojeebaleko so kakati bampita sozimmo sozimmo owange wanje wakomawo dde ekyaddondo naye wallahi oli fiya notasoka kunkumpaaninga ate kakati okimanyi nti nswadde toswala bebi toswala nswadde wallahi nakomyewo ggulo ennyonyi yansuula ggulo ku ssaawa 9 ogw'ekiro oba owulidde mpulidde era ku kisaawe bampiikingawo ku ssaawa twabeerawo paka obudde ne bukya twabaddewo paka obudde ne bukya eggulo bampiikinze ku ssaawa emu ey'okumakya kulikayo kati sooka ombuulire bibadde bitya kati nno ne biveeko bwa misozimu wetuli tulinaku netukyadde oba owulira kati wetukyadde tuli mulamu wange famire kati tubadde tuli mu nju tutudde bagenda tutudde batwaniriza yafulumakowa ebweru kati ebyo madde sibirowooza nti bulijjo mayiso mwami Sozi togenda nakunkolako nga nakijjamu ne hope nayagala n'okuweereza message nkugambe nti nno munaye nze nkoze eki nzizeeyo nga gye ndi munnange kati nnyumize bibadde biti ojja biwulira munnange katonda waaye oddayo neyanze nnyo neyanze ege kale mukwano oddayo nze nanti kati embeera eriwo eyo mwami Sozi wangi okuddayo n'obutaddayo ngenda kusinziira kuneeyisa kukivuddemu wallahi billahi talahi kingenda okusinziirako kale tujja kwogera but of course ligayi likwogedde tujja kwogera okakasa akwogedde tanteekeko data anti muteekeko naye olina okakasa nti tawulira bintu byaffe kale dia kale bannange Madiina atukubya akavvulu Madiina eriyo kikyenyinyonyola namwe mumuwulidde ng'ate Madiina yakomyewo kakati eno story egenda kuwanvuwa ne development zonna oba binaba byeyongeddemu ebize byenja okuba nga nkugamba era singa kisoboka Madiina we yaligendedde nga tumulabyeko face to face live nebenemena nja kuba nga nkutegeeza nga bwe nayogedde jjo
nti nze nzikiriza nti Gayo n'ayagala omuwala Madina bamwagala ne Gayo alina bubeezi bunafu ku bye nayogeddeko jjo kati gwe atalabye show ya love story ya jjo olina omukisa okuddayo n'olaba show eyo ate byenjogera bijja kukola makulu ng'olabye kati awo seetaagisa kubanga bw'oba tewabirabye byengenda okwogera tebijja kukola makulu gy'oli kati ate bw'oba wagirabye ate gwe okimanyi nti nabyogeddeko jjo nti Gayo n'omuwala amwagala naye ABCD bwe buzibu nze nzikiriza nti awo tujja okutandikira kakati bwe nkugamba obubonere 15 kwolabira nti Gayo ali serious temuli mulavu yakiyita mu lujje yakumala bumazi budde nkuteekateeka ate okusisinkana sister gwe tulina mu story ya leero kisooka sister Guy yamulimba nti alina ye yekka waliwo omuzannyo gw'abakayimbira baguyitanga bukedde bannyanike ne bukya ensi n'emwanika nga Gayo omwana amufuddeko amaka amalala g'alina omwana nga amufuddeko bingi ebiri mu story eno nibyenzikiriza nti bikulu naye ate bino byenjogera byendi mu kugamba okumanyira omulenzi ali serious n'atali serious era nabyo bikuteekateeka okusinkana story gye tulaga ekisooka akabonero akali serious njagala tutunulye 15 omusajja nga ebiseera bye eby'omu maaso toteekeddwa bibuuza bubuuza naye nga mutambulira wamu musobola okutuna mu biseera byammwe eby'omu maaso n'olabayo emyaka 5 ng'ebyo biraba si byakukugamba bugambi naye ng'obiraba kubanga bya planninga ng'obimanyi ako kabonero nti omuntu yali serious bw'aba ta planninga kubeera naawe lwaki byonna abikuteeka muva mu bikugamba actually tuve mu kubikugamba tugende mu kugattamu like you're involved in his plans then Gayo yali serious ata planning akubeera naawe ajja kubeera nga akukuumira wano otegeera mwezi bw'oba omanyi nnyo future ye ogimanyi mu mwezi na myezi 2 bw'oba kubuuza emyezi 6 emyaka 5 mu maaso angaazi so oyo muntu abeera serious okujjako ng'alimu nafu bikyuka bukyusa n'abeera serious next year but this year that guy is not serious if he is involving you in his future plans 5 years or even 10 years then ateekateeka okubeera naawe ekirala mumanyi nti abantu babeera mu mukwano naye nga tebalina budde bunyumya mukola long conversations nga Guy zikyasigala nga zikola amakulu mu bulamu bwe nga bisigala bikyali ku nnomo ne mutambula omwaka ne mutambula emyaka 3 ng'omukwano gwammwe okwogera waliwo abantu nawe to ng'alinga agamba nti conversation ezaali ziwanvuwa zaakola nnyo makulu eri gye mwatandikira but I am telling you olw'okuba Gayo nemubeera ne future y'ababiri kakati ne conversation zammwe ne bwe zibeera mpanvu zigenda kusigala nga talina buzibu ku kyo olw'ensonga compatibility okukwatagana kuno already weekuli kakati ekyo kigenda kulaga nti omuntu oyo future weeri okigasse ku kyosoose ekyo kyakubiri ekyokusatu ntera okukyogera bw'abanga ebirowoozo byo birina ngeri gye bigattibwa ku bibye nga takuvuga buvuzi supidi gwe munnange bazunza buzunza togamba nti ne tuyite wano tukole ku kino then bw'obanga nga si bigambo bugambo practically ng'olaba akuinvolvinga mu bintu bye naawe n'oleeta ebirowoozo byo nagambe ngenda bidduka namba 4 kakati obudde ntera okubwogerako omuntu nga ddala ali serious ajja kuba n'obudde bwo ne bw'abanga abeera bize kyenkanawa obubwo tebujja kubula olwanira obudde bwoyo mbwali serious mugenda kubeera mutya serious mu mukwano ng'olwedde mu bya time tali serious so nga ate obudde bwe bugenda okuvaako okukula kwammwe n'okugenda mu maaso okuva ku step emu okudda ku step endala kakati bwe byogera ogattagatta omuntu ng'olaba mulina kye muliko tolwanira nnyo budde bwe si bwakubuukinga nnyo si bwakwegayirira nnyo si bwakuwerekerezaako nnyo bigambo bw'oteekateeka okumu bw'otiisatiisa okwawukana naye ng'olwafisaawo kadde era atera akuzze mu kiboozi I think that is number 4 njagala tugende ku 5 then nkutwale ku kiddako oli Guy oli priority then omuntu ng'ali serious nga mugenda kutambula mwembi oteekeddwa okubeera priority kugwe n'omulimu gwe kyekikulu
kubanga omulimu guyinza okubeerawo n'akasonga akatalinda ekyo kirala. Ngenda mu theatre ngenda kulongoosa, ngenda ku duty tugenda kubanga tukwasa amateeka budde bwa kafyu, ekyo kirala. Kati tuli mu lockdown, gwokimanyi na bulungi gaayiwa omusomesa, omulimu gw'abadde alina omukulu mu bulamu bwe kusomesa, kaakati tasomesa. Naye era talina ngeri gyakufuula priority. Ebyo nkuwaddeko ebi. Kaakati njala onzikirize tusooke tuwulirize story eno, then nja kwogera 10 ebisigaddeyo ng'olaba bikola amakulu olwa story eno. Mr. Sozi, nina ka love story kange katono naye nga somehow kali sensitive. I don't know. Anyway, Mr. Guy, nali nkyasoma. I was in senior 3 by then. Kati nga nzija nfuna Guy baali batuzaala ku kyalo kyekimu ne Guy. Kati nga Guy yatandika okumperereza nga naawe w'obimanyi. Nali mwana muto by then. Kuba I was like 15, 16 like that. Nali muto nga Guy yamperereza. Kyokka Guy oyo yali mukwano nnyo gwa muzeeyi gwa taata. Nga ba mukwano nnyo era they were friends, good friends. Kati nga Guy yamperereza, Guy ngamperereza nga naye w'obimanyi. Nga njitika. Kati mu kuyitika oba ngambeera ne Guy nga tweyagala. Kati lwali luba olwo. Kasimitinga na Guy. Twamitinga omulundi ogusooka nesifuna lubuto. Netumitinga omulundi ogwokubiri nesifuna lubuto. Ndowooza omulundi oba gwalinga gwakusatu oba gwakuna. I don't remember well. Naye nga I think si mu mirundi egyasooka nanze gye tukola ki nfuna lubuto. Kufuna olubuto ojjukira Mr. Sozi nali nkola ki? Nali nsoma. Kati wenfuna olubuto muzeeyi balutegeera olubuto lwange alwezezza emyezi 3. Yes. Nga naye omanyi nti bagamba eriiso ly'omukulu awaddugala we wakola ki? We walaba. Kati mama yangandaba ngambuuza. Nga nina kye sitategeera. Namugamba mama kikyate kubanza obuto already nali maze odutegeera nga lwa mwezi gumu. Nagenda okulaba nga mmisinze period. Nengamba labika ngudde mu trap ya Guy. Kati nga mama mbuuza namugamba nga neegaana. Nsigala ngenda ku ssomero. Naye nga nange mwennyini ng'omuntu seetegeera. Kati mba ndi awo nga ndowooza bwe maama bwe yamala okundaba ng'agamba taata. Muzeeyi yali musajja mukambwe. Muzeeyi yali mukambwe nga bw'okiwulira Mr. Sozi. Muzeeyi yali mukambwe nga bw'okiwulira. Kati nga nzija nkola ki ng'agamba muzeeyi. Excuse me. Come here. Ng'agamba muzeeyi. Bw'agamba muzeeyi nga bantuuza. Abambuuza olubuto lwani. Engeri gye nali omuto oba nalina musiru busiru. I don't know. Ngambagamba nti olubuto lwagundi. Okay. Ngambagamba nti olubuto lwani lwagundi. Jukira Guy oyo yali tabeerawo. Ye ng'akola safaali. Kati we mbagamba nti olubuto lwagundi nga bagamba kati tugenda mujjawo atabeerawo. Naye yali mwana wa ku kyalo. Nga bwe baagira ki nga bagamba kati tugende ewa muzeeyi we. Bagenda ewa muzeeyi nga akkiriza. Kale bwe kiba kiri bwe kityo tewali buzibu. Tugenda kukola ki? Twogerako naye. Nga boogerako naye Guy teyali mubi ng'olubuto akola ki? Akkiriza. Nga tubeerawo nga nkuza lubuto lwange naye nabeera waffe saagenda waabwe. Mbeerawo n'olubuto lwange nga lukula nga lulabirira nga wampa obuyambi nga nawe w'obimanyi. Nga wampa obuyambi. Mbeerawo nga ntuuka okuzaala nga nzaala mwana wange. Kuzaala omwana namuzaala bulungi nomare ng'era w'omanyi. Naye yadde nali muto naye Mukama naliko ekisa kya Mukama. Nzaala omwana wange nga mulenzi. Nenva mu ddwaliro ne bampa obujjanjabi ne banzijanjaba ne bandabirira ne bakola buli kimu ng'erawo obitegeera Mr. Sozi. Ne mbeerawo. Kati bwe namala ozaala n'ansaba antwale tandika okukola ki? Okubeera naye.
nengenda nentandika okubeera naye ngera bwoziyita bwoba oziyita ezo situationship. Oh my god, wallahi that was not marriage, it was a situationship. Bannange mbeera na guy nga nfuna luto olwakubiri. Mu kufuna oluto olwokubiri ngera tubeerawo ne guy ngera guy akyakola safaari kuba guy yali musajja ng'akola safaari. Nga mbeerawo ne guy tubeerawo nga era nzaala omwana nga owokubiri ngera ndabirira bulungi, guy nga takyukangamuuko nga ndabirira bulungi. Naye obuzibu bwe bwajja kati during that period mwe yafunira omukyala omuwala nga mbe girlfriend omulala. Nze nga sibimanyi kuba yali akola safaari nga nze nga obimanyi nali muto mulabirira nkola buli kimu. Nga guy tubeerawo naye nga ndabirira guy bw'aba agenda kola safaari nga mupakingira ngera omuntu agenda okukola safaari. Yajjanga ewaka ng'abeerawo ennaku 3 ennaku 4 n'agenda n'abeerayo omwezi n'akomawo bw'atyo. Naye during that period guy ng'afuna omukyala omuwala ng'amufunisa lubuto. Alika guy wange oyo yali muntu wakwagala baana basoma kubeera n'oyo omukyala omuwala gwe yayagala naye yali akola ki? Yali akyasoma ng'akola ki? Nga babeerawo ng'amufunisa lubuto. Unfortunately omwana gwe yazaala n'afa. Njija ntya okutegeera nti guy alina omuwala omulala oba alina omukyala omulala? Mwana kufa. Naye nga kati nze teyaŋŋamba nga ŋŋamba mu kufa nga ŋŋamba ngenda nno mu kyalo twafiiri muganda wange yazadde omwana n'afa. Nze muganda wo ki oyo yazadde omwana n'afa? Nga ŋŋamba tomumanyi oyo mukulu waffe. Nga mugamba naye nga babrother babasinga bonna nkola ki? Mbamanyi. Brother wo ki oyo yazadde omwana n'afa? Ono ekitabiremerako nnyo nze nenkola ki? Nembireka. Kati mba ndi awo mulamu wange omulala ng'ajja ŋŋamba, mama gundi oli awo naye togenze kuziikira ku bbaawo? Nze bbaawo wange ki? Yafiiriddwa omwana. Konze what? Aŋŋamba ekyogamba obadde tokimanyi? Yafiiriddwa omwana. Jjukira tuli ba ku kyalo kimu nze ne guy, it's just from ewaffe okutuuka ewaabwe. Nga kimpisa bubi nga nkwata essimu nga mukubira. Aŋŋamba webale kunnemba. Nze nali mukyala muyiiya ng'era nga wombimanyi nga bw'aba ndekedde ssente neetetenkanyiza nenfusaako ze nfisizzaako nembeerawo bwe ntyo neetetenkanyiza. Nga mugamba n'otaŋŋamba nti ogenda kuziika omwana eyafudde wuwo nonimba nti wa muganda wo? Nenkubuuza nenkwesibako n'ogaana okumbuulira. Kati ng'akola ki? Nga nninnya. Bwe nninnya nentuuka ewaka ewa maama. Bwe natuuka ewaka ewa mami n'aŋŋamba nkwegayidde mwana wange tokola ki? Togenda. Ogenda kukozinga entalo. I know it's going to happen. Ne mugamba mami no, I'm going to control myself. Nawe nga w'obitegeera. No way you can control yourself. Bwe natuukira nentuula. Naye bannange era okw'obujja tekeebulizaayo. Bwe natuuka nga nsooka ntuula we natuula nga bankafaatinga biki. Okyatuuka ekiseera nga ŋŋamba nedda kangene nnyingire munda mbuuze ku baafiiriddwa. Jjukira ŋŋenda wa ssezaala wange. Ŋŋenda wa ssezaala nga mbuuza ku baafiiriddwa mu nnyumba we mala obbabuuzaako nga nkomawo. Kati mba nkyatudde awo we nali ntudde waaliwo omulamu wange gwe nali simanyi. Nga ŋŋamba mbadde manyi nti maama n'omuntu eyakoze eki gwe banzizaako ansinga maama, kumbe waliwo eyakiwulidde ng'akitwala. Tebaatandikirawo olutalo. Nga nange nzira waka omusajja nga yeekyanga we yeekyanga konze okay ndi muto kantambulemu. Nga ntambula nga nzira ewaffe nga ngenda ewa sisita wange. Bayirawe bwe natuuka ewaka omwami n'akomawo. Yatya okudda ewaka. Bwe yakomawo ewaka nga bamaze okuzika ewaka mukyalo yamalayo ennaku zaalinga 3 ng'adda ewaka. Bw'adda ewaka yamalawo ndowo. Bwe yadda
yadda ne bakwano be ng'atya okudda ewaka yadda ne bakwano be ze saamunyega nga nkyalina obusungu bwange saamunyega nembeera ewaka sente nga obimanyi by then nali nga tupangisa nga sente aziteekawo ez'okukozesa jjukira nina abaana bange batya 2 sente ez'okukozesa aziteeka buteesaawo n'atambula n'agendako nze kati nga kinnumiriza ngamba ye gaayo na storage kati bwe yadda ndowooza abanne bamugamba nedda tebakola we batyo ng'ajja olunaku lwalinga lwakubiri ng'avudde mu kyalo ng'ajja ewaka mu nnyumba ate ayagala okwetundulira vanira maama nze ate awo nafunira obusungu neŋŋaana mu kugaana nenziruka neva mu kisenge mwe twali tusula ne musibira mu kisenge nze nenzira mu ddiiro nensula mu ntebe naafuna obusungu kati wafuna obusungu obudde bwakera bumakya lazuukuka 11 nengenda nemuggulira okumuggulira nze nenzira muki nentandika okukola emirimu gyange nenfumba caayi nenkola biki nendabirira abaana bange nga obimanyi Mr. Sozi kati bwe yagira nagenda ewa sisita we waliwo sisita we yamuli okumpikumpi nagenda n'abimunnyonnyolamu kati mu kubimunnyonnyolamu ate teyamugamba kituufu nga bwe kyali oba okitegeera teyamugamba kituufu nga bwe kyali kati nange bwe nagira neŋŋenda ekyasinga okunnyiiza ennyo Mr. Sozi Gaayi yaddira ki ate bwenze bwe ye ate n'amala n'agenda ewa mukazi we ate n'asula eyo ng'ate jjukira nze nkyalina obusungu ate amaze andese mu nnyumba agenze ewa mukazi we ye yafiiriddwa omwana gy'asula oba obitegeera ebintu ebyo Mr. Sozi neŋŋamba nenzira ewaka nkudde ewaka bwe natuuka ewaka namalayo ndowooza wiiki emu olwo mbunobye nenzira ewaka bwe natuuka ewaka nenzira neŋŋenda nenfuna eno ewa anti wange eno mu tawuni e Kampala nenzira e Kampala nenfuna omulimu nenfunayo ka hoteri mwe nali nkolera nentandika okukola nembeerawo nga wobimanyi gye najja nenfuna Gaayi kati mu kufuna Gaayi netubeerawo naye Gaayi twalwawo okukola ki okumiitinga ne Gaayi nga naye tubeerawo tunyumya tukola biki kati lwali luli olwo nga Gaayi ansaba mu miitingi Gaayi bwe mu miitinga naye nga namubuuza olina omukyala nga Gaayi aŋŋamba nedda talina mukyala kati ngenda okukizuula leeta ng'alina omukyala alina n'abaana 2 naye ekyomukisa omulungi nali sinnaba kwegatta naye oba okitegeera nga sinnaba kwegatta na Gaayi nga tubeerawo ne Gaayi nga ngenda omutima nze gugenda gufa mpola oyo nga mudduka nenzija nenfuna omulimu omulala kati awo nga ka woteri we nali nkola ne anti wange envuddewo nga nfuna omulimu omulala guli mu tawuni so olabika omanyi abasinga bamanyiiwo awo nga ku Uganda House we nali nkolera nga nfuna Gaayi ne Gaayi yali yakolerawo Gaayi nga ngenda ngwa mukwano naye nga tweyagala ne Gaayi ndowooza kyatutwalira emyezi 6 okubaako kyetukolawo naye nga tweyagala tukola buli kimu Gaayi sijja kugamba nti Gaayi yali tampa kati olunaku lwe twali tugamba nti no lwayagala okumiitinga naye nga Gaayi tukola ki nga tugamba naye tulina okugenda ku musaayi nga tugenda twekebeza omusaayi omulundi ogwasooka nga Gaayi ali negative nga nange ndi negative kubanze kyensinga okwagala mu bulamu bwange I like my life. I love my life more than anything else. Nga tukola ki nga tubeerawo ne Gaayi nga tuddamu nga tukebeza omulundi ogwokubiri nga ffenna tuli negative kati neŋŋamba ye kati omulundi ogwokusatu gwaki since we have checked we are all negative nga Gaayi simuwa byalo nga Gaayi muwa byalo kati tuba tubeerawo Gaayi ndowooza natandika okwogera ne Gaayi okumiitinga ne Gaayi azini okutandika okubeera okwedatinga. It was around 2014, I think. Yeah, it was 2014. Kati mu 2018
nga tubeerawo ne Gayi ng'atandika okukola ki okuba nga akyukakyukamu Gayi ng'aba nga akyukakyukamu. Ekyamazima ne Gayi naye mu kusooka teyaŋŋamba nti alina omukyala alina n'abaana. Kati luvannyuma nnyo lwe nkitegeera nti Gayi alina omukyala alina n'abaana. Kati we nabimubuuza n'aŋŋamba nali saagala kuluzinga ng'era we watugambako nze nali nkwagala biki kati ne saagala kugamba kituufu ng'oyinza obutanjagala biki ne ŋŋamba after all nange nina abaana akankireke. Kati mu 2018 naŋŋamba Gayi naye lwaki tetuddayo oku ne twekebeza. Tugenda okwekebeza ne Gayi nga Gayi yali positive nga nze ndi negative. And I was like, what happened? Nesakitwala nnyo nga nsonga. Anyway nze kyansigalamu ne ŋŋamba Gayi kati bw'ekiba kiri bwe kityo tewali nnyo nsonga egenda twawula nga tubeerawo nga vaniya tutundula naye nga tukozesa ki tuli protected. Kati lwajja olunaku lumu Gayi yayagala a meeting nga tetukozesezza ki nga tukozeseza protection naye bwe twatuuka n'ayagala agijjeko. Nze naye nali nkirabye nti ayagala kola ki kugijjako. Ŋŋamba Gayi ono. Kati mu kutuuka ne ŋŋamba okwejja kwono Gayi nina kutambulamu ku movinga on nga ntambulamu nga Gayi nkola ki nga ntandika okuprocessinga ebintu byange ebyokujja eno. That was 2019 nga processing ebintu byange Mukama nga ajja nnyamba nga biyitamu. Mu kuyitamu nesitatambulirawo waliwo era obuzibuzibu obwajjawo nesitatambulirawo. Kati it was 2019 late 2019 nga bimala biyitamu nga nkola ki nga babiprocessinga 2020 entambula mu mwezi gw'okumeka ogwokusatu. Kati nze bwe na processinga ebintu byange Gayi saamugamba nga njagala kumwejjako nti we natuukira okukola ki okuddayo ajja kuba amuvinze on nange nga muvinze ki on. Naye nze saali mu process yagamba nti kati kanzije eno naye nga nali njagala kudduka ku Gayi nga sirina bwe ngenda kwetakuluza ku Gayi kuba already ali HIV positive nze ndi HIV negative. Kati nga ndaba okukwasaganya ne Gayi oyo ndaba sirina bwe ngenda kikola ki kumalako naye. Kansooke nkuzeko emabega katono Mr. Sozi. During that period nalina Gayi eyali yankwana naye still nga nkyasoma. Kati ne twekwana naye era tewali kyabaawo. Gayi ne twebulako. Mu kwebulako n'agenda ewaka n'asaba ennamba ne bagimumma. Mu kugimumma n'aginsaba nenkola ki nenjimuwa n'abawa ennamba ye ne bagamba mukubireko. Since Gayi nali nga tukyedetinga nga ate yali ayingidde mu mutima gwange ne mbagamba kale nze nja mukubira nga Gayi mukubira nga tutandikira awo nga tunyumya. Jjukira kati olwo nina Bagayi bameka babiri benjagala. Nina oli eyambulako ku ssomero nina n'ono bwe tukola naye mu kifo ekimu. Kati nga mbeera ne Bagayi bange babiri naye ekyomukisa omulungi ono omulala gwe nali nabulako ku ssomero ye yali tabeerawo nnyo nti oba nfuula nnyo bize biki. Ono gwe nkola naye ku mulimu yali nga nfuula bize nga ye abeerawo yet tetusula wamu yali asulawo nga nange ensula ewange naye ng'ate ye 24/7 tubeera tukola ki tulabagana. Nga tubeerawo ne baŋŋambeerawo ne Bagayi bange nga tutambuza bulamu mpola naye ekyomukisa omulungi ono Gayi gwe twebulako naye ku ssomero tetumiitingangako era up to now Gayi tetukola ki tetumiitingangako. Kati nga ntuuka nzija eno Gayi simanyi kye ngenda kukolera Gayi Mr. Sozi nsaba magezi. Gayi bonna Bagayi bandaga nti bali serious ate ono ye omulala ono ali HIV positive ye kati ne mutima gwange taliimu kuba ye bwe na processing ebintu byange oyo ye ne muta ne manya nti kati oyo mukoze ekimutadde naye Gayi andaga nti ali serious. Gayi atandise okukubira abantu be waffe bonna ayagala genda waffe. Gayi simanyi na kingenda bakolya kyokka abewaka saagala kibagamba nti Gayi ali positive. Nze njagala ndizavinga ekintu kyange nganza omuntu nkyesigalize ne bagamba nti Gayi mulwadde kuba tomanya nyinza obbagamba
ate ne babaako abantu bakola ki bebagamba nti ye Gayi mulwadde biki ebyo saagala kurevealinga ki identity nti oba Gayi mulwadde oba okitegeera ne kati nsobeddwa Mr. Sozi nkole ntya kyokka n'ono Gayi naye gwe nkugambye naye ali awo ali serious kati lwaliromu bino tuba tukyatinga tunyumya Gayi nyumya ne Gayi twali tunyumya buli lunaku ono kuba naye yatambula ali Canada gyakolera kati Gayi bw'aba akolera Canada tuba tunyumya wembadde nga nze sinaba kutambula kuba ye yansooka okutambula nga n'agende Canada bwe tubadde nga ali Canada nga nkyali Uganda nga buli lunaku alina okunkubira emirundi 3 olunaku ku makya emisana n'olweggulo ne tunyumya nga nkubira ku messenger video chat audio chat ne twogera naye bwe najja eno bwe yakitegeera nti nzize eno ne tusigala nga tunyumya emyezi egyasooka naye bwe twatuuka awo nga mu gw'ekkumi n'asala omuliro kati bw'asala omuliro ne ngamba Gayi ono naye tewali kyabaawo lwaki ali bw'ati nga nze musindikira message ngera nenga akola ki amtrekinga nga mubuuza mu kugenda mu inbox ye namubuuza kati woobeera awo ng'olina omuntu gw'oyagala naye ng'ekyaddala mu butuufu Gayi oyo okola ki omwagala mu mutima gwo naye nga luli bwe mwali munyumya kati si bwe mukyanyumya luli nga munyumya ne mukola ki nga n'ekiro we tutuuka okwebaka buli omu nze olumu nze nkoowa ne ngamba kanneebake enkya nina okola ki okeera okola kati ne mubuuza bwe ntyo nti kati omuntu bw'otyo nga wali omwagala mu mutima gwo naye n'olaba nga takyakuddamu amala ennaku 3 takuzzeemu amala wiiki takuzzeemu omuntu bw'atyo olowooza ki ekiba kireese ekyo ayina ansa ziringa nnya ze yanziramu ne mmanya okay ye teyakitegeera nti ye gwe nkola ki gwe ndiko ate nga ye nze nakimuleetera ng'ekintu ng'ekyo okitegeera nanziramu bw'atyo ne ngamba okay nensika omuliro nensala omuliro mu kusala omuliro kati Gayi ataakomyewo ali bulala nnyo mu bintu byozze ng'otugamba nze nina bingi nnyo byenjizeemu bingi naye nze mwennyini kati bannange mumpe ku magezi Gayi mukolere ki ate n'oli Gayi oli omulala oli gwe nabagambyeko bannaye nze simanyi nakumanya kuba abasajja babiri bonna balabika bali serious naye ekyamazima oli ali HIV positive sikyamwagala go ge mazima naye ate saagala kiraga bantu bange nti sikyakola ki sikyamwagala kuba ye kyeyakola yasooka n'ayagala abantu bange bonna abaana bange n'abaagala kuba abaana bange basomera mu Kisulo newe nali nkyali Uganda ng'abatwala ku ssomero ng'abawerekera ku ssomero n'abaagala n'ayagala ba brother bange n'ayagala ba sister bange kale ye talina buzibu na famire yange naye ekizibu ekiri saagala kibalaga nti omusajja namuvaako omusajja ali HIV positive nkoze ntya mpe ku magezi kwekyo naye n'ono naye owe Canada naye andaga nti ataakomyewo bubi nnyo talina mukyala talina mwana owe Canada talina mwana talina mukyala kati ngenda mukola ntya kuba mu nsonga ze yampa kankuweeko ensonga nga 3 yaŋŋamba ayinza okuba omuntu oyo obutakyakuwa budde oba osanga ayina embeera gy'ayitamu gy'atayagala kusheyalinga naawe nampa n'ensonga naŋŋamba oba yali akutwala nga priority ye naye kati ayinayo omuntu omulala gw'atwala nga priority konze okay kale ayina ebintu bye yampa nga wembitunulamu nendaba nga maybe alabika okuba nga mutuufu kati nze nensika omuliro naye atandaga nti ku luno akomyewo bubi nnyo bane emisasozi mumpe ku magezi kwabo bagayi bange bombi naye eno ye omulala ye sirina ye gye mutwala naye mumpe ku magezi kuono Gayi kuba ye ekituufu Gayi ono ye mwagala naye ate simanyi na kye ngenda mukolera n'ate ennaku zino kuba kati myezi ng'ebiri akomyewo naye ate ali bulala nnyo simanyi kyakukola mumpe ku magezi keeko ka story kange naye nga kawanvu naye nga bambi ekyamazima Mr. Sozi tusiima byonna by'okola tusiimira ddala
tusiimira ddala kubanze bingi okuva natandika okugoberera bingi byengasseeko bingi byenjize bingi byenfunyeemu naye nga ye ono Guy nsooke mumpe ku magezi mukoze ntya ekyokumukolera nnyinza okuba nga nkina naye ate era namwe mumpa ku magezi gaba gannyamba nga gankolera nengattako ku gange then naawe nemba nga nfuna ekyokukola olwekyo mbadde neerabidde okugamba kati bwe nali processinga ebintu bino ebyokujja ebweru nze nali njagala kwetaggulula ku mwami ono gwe nabagambye yali HIV positive kati bwe twatuuka okukola training ne tukola training yali ya wiiki saamugamba naye jjukire muba mukola training essimu muziggyako for the whole week gye mugenda omala muki mu training kati Guy yakuba essimu Guy n'akuba essimu n'atuuka n'okkuba mu kyalo nga Guy akola ki anoonya Guy nga noonya kati neŋŋamba ngenda kukola ntya bwe naddayo ku mulimu kuba bwe nali nva ku mulimu nabagamba neŋŋenda nenkola training naye Guy yannoonya Guy oba ani yamugamba nti nagenze bweru Guy bwe nakomawo Guy yayogera ebigambo misasozi byesobola nakuddamu kati wano tuddamu ne tukwatagana ne tubeerawo ebbanga bwe lyatuuka ery'okujja nenzija neera Guy saamugamba Guy anoonyeza essimu yange kati lwali nali ndi awo nga Guy ndaba mukwano gwe ene nange mukwano gwange ku mulimu gwe gumu we tukolera ng'akola ki ansindikira hi Sylvia oh my god nga muddamu hi nga ŋŋamba waliwo wano omuntu ayagala okwogerako naawe koye ani oyo gamuwa nga mugamba okay ngamuŋŋamba nga muwe enamba eyeeno nga mugamba okay waba ayagala okwogerako nange ankubire kati ye bwe yali aŋŋamba nti ayagala kwogerako naawe nti mpe enamba ye ya WhatsApp ayagala kwogerako naawe saamuwa namba ya WhatsApp namugamba muwe n'enamba akole ki ankubire nze nga mmanyi nti we naamuwa enamba ngenda kuba nkoze eki muggyeko maama Guy immediately after like 1 minute n'akuba essimu and I was like oh nali mmanyi Guy bwe ntambuddemu agenda kunneesonyiwa kuba bwe nali nva Uganda nabagamba bonna gwageza n'asaba ennamba temugimukola ki temugimuwa naye nga buli omu aŋŋamba omusajja atusaba ennamba kati ate ku mulimu n'okumuwa ennamba nti ankubire nali saagala kutegeera ki ekiriwo between me and him kati nga saagala ba ku mulimu bakole ki babitegeere kuba buli omu yali yeegomba kapo yaffe oba okitegeera nga buli omu atwegomba okiraba kati nenkola ki neŋŋamba obutamu ignoringa kanjumwe nali manyi Guy tagenda kuba misasozi Guy yakuba era paka nakati omusajja akuba nesimanyi bwe ngenda kukola Guy saagala abewaka bakitegeere nti Guy ali HIV positive kuba saagala bagamba kituufu nze njagala muggyeko nganze naate yandaga nti ali serious n'ekirala Mr. Sozi Guy oli gwe nagambye gwe twayawukana naye nga tusoma kuba tewali kyatwawula tubadde tunyumya naye olw'akantu ako ke namubuuza nanziramu bw'atyo nemba nga omutima gwange gwakakkanamuuko oba okitegeera misasozi nensalamuuko katini naye ate ye Guy nali mwagala era paka nakati Guy nkola ki mwagala naye ate luli percentage naliko yeyongera okwesalako n'atandaga ali serious kuba we tubeereddewo ffenna nga tanaba kugenda eyo Canada gyali nga nange sinaba kujja eno nga tulaga buli kimu kikwatagana nga buli kimu kigenda bulungi era ebintu nga woogamba bino bye watugamba nga byolabirako omuntu ali serious nga byonna Guy ali perfect naye olwaka akabeerawo simanyi kajja katya kati ate ndaba ku luno ali bulala akomyewo simanyi na kyengenda kukola kati njagala mumpa magezi ga mirundi 2 Guy ono mukole ntya then n'oli owa HIV positive nkole ntya kuba nali mmanyi agenda kumuvinga on naye Guy annemeddeko what can I do bane mumpe ku magezi mu nnyambi ndowooza otandise okutegeera lwaki natandise nkubuulira obubonero bwe nnakakuwako 5 ku 15 okukakakasa nti Guy wabeera serious kakati sister abalala bagenda kwogera bakuwa opinions zaabwe ku bino byonna byoyogedde ekisooka nkwebaza okusharinga naffe story yo
thank you so much kubanga abalala bwe bati bayiga bwaba waliwo awalabika ng'ensobi mu lugendo lwo omulala alina omukisa kakati okukitereeza newankubadde gwe oyinza banga tewagufuna naye era tekiri leeti so kinjala okwebaliza ekibuuzo kyo kyabadde ki kyakwagala kumanya nnyo ddala Guy ono ali biki mu bulamu bwo akomawo gyali akubeeba akwagala akuyayanira kugamba buli kimu naye nasoose nenkuwa obubonero 5 kwolabira omuntu ali serious nzikiriza nti ndi mu kuddamu ebibuuzo byo n'okuddamu ebibuuzo by'abafollowers bange abalala bangi abatamanyi kituufu kyakukola bwe bituuka ku bantu bebaagala bw'ozuula omuntu nga tali serious ku ggwe Katonda n'akuyamba n'okikwatako ng'olaba tali serious then oba biruma binyiiza nenze nzikiriza nti oba ofunye omukisa obutayonoona biseera byo nga weenoonya obudde bukyali bwekuba kukaaba n'ogakaaba ne gakala n'otambula n'ogenda tugende kukabonerako mukaaga ndi mukwano kula ebibuuzo byo if your guy really skips his commitments Guy woyo bw'abanga akola obweyamo oba akola ebisuubizo gy'oli n'aba ng'afuba nkiddamu ng'afuba okukakasa nti abituukiriza lwa nsonga egi ali serious mu bulamu bwo ngenda kuko 7 akabonero tolwanira bulwanizi kukwanjula mu bantu be tosaba kisabe gw'omulimitinga n'omulimitinga naye njagala kino mukigenderere kubanga ate mu ku shows zange ezijja ngenda kulaga ennaku zino abayaaye engeri gye bakozesa akakodi ako ate okusuula mu kateebe kati bwe njogedde kino si kyokka kyenjogedde ndi ku kya 7 njogedde okuva ku emu tobuukira ku kino kyokka nti Guy akwanjula mu mikwano gi Guy akwanjula mu bazadde be no naye nkugambye nti kuba Guy abali serious olinja kubulira omanyi otya nti byakwanjula ewaabwe byakiyita mu lujje ekyo tujja kitunuulira naye no gwe twogera nebiri byonna bye twogedde abigasseeko if at all he really skips his commitments then bwe tugattako ekyo kuba nti akwanjula mu bantu be tokikayanira bukayanizi chances are that guy is serious. Number 8. Guy oyo essanyu lyo oba okukulaba nga oli musanyufu awulira nga kimukakatako akulabulabi nga totebenkedde n'olaba nga abuna emiwawo 1 okutegeera obuzibu buvudde ku ki then okupaving ways on how to deal with the situation otero oddeyo mu bulamu bwe yakumanyiriramu sikyongerako. Number 9. Nakyogerako bano bagayi betuyita ba we are going to do this, we will do this, we will go there, we will not I will, I want, I will, I plan, I wish, I. Number 10. Guy ono ne special w'ekitiibwa si wa kukulunda nga alinga akutta akaggo agenda akubirira ente obutava mu kkubo naye bwe muwulira obeera ogenze mu bantu bo ogenze mu mikwano gyo si lwakuba ntakwagala no but he respects your space. Owuwo ayinza okikuba nga atikulaga nga akwagala ennyo ng'akulunda katassa mukka katassa mwoyo olumu kayinza okuba akabonero akalala newankubadde era omulala ayinza okukulaga nti awa space emirembe gyo oba ekitiibwa nga bulagajjavu naye bano benjogerako obaawula nkyeddamu ono gwenjogerako omwawula ajja kukubirako amanyi bw'oli just that atakuwa space ajja kugamba mpa gundi gw'oli naye nkakase nti oli naye. Number 11. Guy oyo mufuna obutakkaanya yes
naye agezaako okuzannya ekitundu kye ng'omulenzi oba omusajja okakasa nti ezo ensonga ziteekeddwa okukolwako ate ziggwe then mweyongereyo. Si oli akuleka mu bbanga weesootinge naye yeesootinge. Taba serious. Gwe njogerako olw'okuba mu biseera bye eby'omu maaso mw'oli ng'amanyi bino bwe bijja biyinza okuba nga birina engeri gye bibakugira okugenda mu maaso kakati abireka mu bbanga ayagala mu bisootinge bive mu ddiiro. Namba 12. Communication ye newankubadde eyinza okuba nga olumu esoomoozeddwa naye olaba nga wabaawo okuyaayaana okutali kwa kukunnyonnyola na kuwoza naye wali olabyeko omuntu nga takukubidde ne wayita essaawa 2 ng'okimanyi nti budde butatera kubumala nga temucommunicatinze. Oluba luli aba ali awo oba obeera oli awo nga sweetheart sorry maze 2 hours sikukubira naye kaakati kyabadde bwe kino talinze kumubuuza owayo obadde obuliddewo and with evidence bwobanga oyagala nagikwatako nga jjabbe kulaga agamba ng'akikunnyonnyola genuinely ng'okimanya nti oyo si bw'atyo bw'ali kubanga bulijjo akuteeka mu kifaananyi nga tannaba kubula. I'm going to be busy for the next 2 hours tulina conference nina presentation ngenda kubeera mu theatre ngenda kubeera ku duty tetubeera na masimu naye ono gwe njogerako ebadde emergency yafunye ka emergency meeting tekakasuubidde nti kanaalwawo era ogenda okulaba oluusi akuweereza n'akamessage sweetheart I am busy naye sola kwogera naawe but just know I am fine we are going to talk not that you've even called him to ask where is he. Namba 10, 12, 13. Omuntu ng'akwesiga. Omuntu ng'akwesiga. Omanyi okwesiga tebakukaka bukasi. Oyinza ogamba nti ngezaako okulaga omuntu ono nti neesigika naye nga tanneesiga. Naye okwesiga abamu bakola bukozi kusalawo nti omuntu ono ngenda mwesiga. Newankubadde ayinza obuba nga teyeesigika si buli akwesiga nti weesigika 100 ku 100. Waliwo asalawo obusazi okwesiga ng'okukwesiga kwokka kulina engeri gye kukuwa ebbanja okufuuka omwesigwa. Namba 13, 14, 13. Kakati if your guy shares his interests eyo sigirwako. Kakati ono gwe njogerako mugumiikiriza. Si kyayinanga empagi yokka tuzze tukigatta ku bintu ebirala n'ekisembayo if he supports you okukuwagira obuwagizi. Waliwo omuntu akuwagira mu wiiki esooka mu wiiki ey'okubiri mu mwezi mu myezi 3 ng'omulaba nti abikola kusika eriyo ekyo kirala. Ono gwe njogerako mutambudde ne bwe muba waakiri akatono kaalina akaleeta ne mukagattagatta. Bw'aba akusupportinga ogenda okwekanga nga tasupportinga gwe wekka. Ayinza oba nga akusupportinga emotionally, akusupportinga psychologically, akusupportinga spiritually, n'akusupportinga financially. Njagala obigatte ku by'ezinti bye tuzze tuyiga, njagala obigatte ku by'omanyi, bye wakuliramu, bye bazze bakugamba, tutambuze obulamu. Katonda affe omulungi. Watuwa omwoyo w'amagezi. Omwoyo w'amagezi oyo olumu akoleramu ffeffekka n'atugamba oba ne twegamba ebigambo ebyo. Ate awalala n'akola okuyita mu bantu abalala. Abaganda kyebava baleeta ebigambo muliraano gwokya 2, amagezi muliro. Naye tukkiriza nti oyogera naffe okuyita mu bintu eby'enjawulo. Eriyo omuntu atasobola kuteeka mukwano gwe ku minzaani kukakasa oba ali serious oba amalya biseera. Tukwebaza kubanga ne 15 tubiwulidde. Tutandikize wano obulamu obujja. Okwezuula, okwetegeera, okumanya bwe batutwala. Tusalewo okuyimirirawo nga tweyongerayo mu maaso n'abantu abo oba tusalewo kubanga gwe kennyini otugamba nti omukono gwo ogwa ddyo bwe guba nga gukutwala mu kuzikirira gutemeko
abala tukitegeera bubi naye tubeera n'emikwano nga gitusikambula gitujja ku mulamwa gitusikambula gitujja ku mugendo. Tuyigirize oba tuyambeko okututemako abantu ng'abo be tulowooza nti be tulina okutambula nabo nga in actual sense bagenda kututwala mu bintu birala eby'okutulumya obulamu bwaffe bwonna. Tuwa obulungi n'ekisa kyo byongere okubeera naffe ne bulijjo otusinkanye mu kuyiga okwenkya mu bulungi obw'ekisa kyo Yesu Kristo Mukama waffe. Tusabe n'okwebaza and we all say amen.